Dr. Tiamale omusajja ono kati officially yalina omuggo gwa Musa Jose Chameleone Joseph Mayanja atakogga atagejja ati kajja mu Kampala abalage sitayiro gye mutalabanganaku nze muli mabega ate kasankubeere mabega nabagamba nze ninga mbizi bagira beekwese ne buli omwanja nze Dr. Timba gambe ninga mbizi banji bandyanga beekwese era njagala amazima gali bwe kati Jose Chameleone bakakase bannayuganda yabagamba nsobola okukwaniriza mukanwa gange social distance wesaanidde naye wafuwa omulera ogera fiirwa amannyo g'omumaaso okusooka nsobola okukwaniriza command center yaffe egenda okugulawo ku Mande eno nyine ejja renovation badde nzikola ojja kulambuza abantu edda naye nga epapasi yaayo si yakuteekawo ofiisi ngututule wano tuyimimba abantu tukole kitya papasi ya ofiisi eno giteeseewo okuwuliriza ebiteeso by'abantu okuwuliriza ebintu abantu baagala tubaweereze so ntandise bakwano bange bano bavudde ku stage ya wali Mengo stage uno wano mukalefu kono oyo ye baba ye abeeranga omutano bulijjo ne Fredo ono bali ng'ekitulese wano bakwano baye mbagamba nti twatwala okutwalibwa nga maaso byewaleta ebiteeso bye tuli ku Balintuma Road omukulu wonsanze muggo gwa Musa nga bwagambye buli tukuba omuggo walina okubaawo enkyukakyuka ne mu Bayibuli Mukama yagambye yalabikira Moses namugamba yamusanga lunda mbuzi na ndiga namugamba sewo geno jja Abayisirayiri mu buddu Musa namubuuza nti nakikola atya Mukama wange Katonda yamuddamu namugamba nti omuggo ogwo gunyiga okutte kugera kuba ekyaki ebyamagero n'authority era munnaye yamumula abantu abo so essaawa eno gyenjogera naawe andaba mukwano gwange tuline mukwano gwange ono comrade wange kale ate nno gwonna n'omukisa gwomukobi gyokola neffe obwavu bututwala anti ensi bwetu bw'oba ogenze mulago okunona omulambo gwo ng'olyano nabalongo be bazadde bakwano bange mwenna people power Begaide mwenna nkula jja kunna kakati tuwe mu tuni eri twasembe kwate njabala nyabula sakata olingo azambe ole kibonene bano mungalo mana tinde libiso Yesu mobikizi sale la kabokozi melody sengo sale la kabokozi sengo mokozi Mokozi Solutions. Yeah,